Omanyi kubala ba TV waliwo n'abeegulira ebimuli. Nedda lujja nedda. Nga nabiweleza ani yabeegulira kuba wala ba TV abasajja bo namba manyi mbulira. Omwana yeegulidde ebimuli. Ani mbulira nkubulira baawe. Mbulira mukama. Kale tumuleke. Ate kamba buulire ebiseera bisinga bwolaba ng'omuntu ng'avuma abantu. Yeyo ngati janyo. Yeyo kijamira. Bakijesa abatayina. Bwe bayita bannamidi baba yadiba. Ochege omuntu ali mulaavu tasobola kuvuma muntu. Kati omuntu ali mulaavu tasobola kuvuma rape. Tasobola kuvuma mukyala Sebunya, tasobola kuvuma ani. Kati abasajja mwegendereza abakazi abatabalaga bagenda benda ko nnyo. Bulaba ng'omukazi akukulira takupostinga takumanya ina kyakola. Kati abasajja atemba buusa. Bwolaba ng'omukazi nga takukubidde. Omanya takwagala oba yeekobana kuwa butakutta. Naye omukazi akubira aba akwagala ebiriyo ddala ebiri genuine. Kyali muntu asobola kukwatagana na mujja we kuba obujja buluma. Ate kamba bulira abantu abagamba nti samujja nsibunyako obuzibu mu beegendeze baba balogo nnyo baba batemu nnyo. Omuntu yenna omusanga nga alina mujja ng'agamba mashallah alhamdulillah mashallah lena. Abaki? Babi. Balogo batemu balina emitima emibi babi. Teri Ddogo bayira eriroga musajja era boyagala ng'omusajja yeeyongereyo ddala kuveeko. Gezaako Ddogo ffe tukiyita shiriki mu Lusiraamu. Kola shiriki, kola juju, kola witchcraft, togenda kusigaza musajja waka. Ate nga abagamba muloga abasajja ku mulembe guno. Buli musajja yenna omulungi ava wa Katonda. Bw'obanga tonamufuna musaba omufune. Bw'omala omufuna, pray to keep him. N'ekintu ekirala ng'oggyeko Katonda kuba Katonda yasinga mu byonna. Kakati bye birungo biri. Omukazi ayina kukoma ddi okwesiba ku bya Valentine ku myaka emeka. Paka kufa. Ate naawani agambye omukazi ayina koma ddi okwagala okumwagala. Mbadde mayindi byakutijja mukko bino bya kivubuka. Kuba munnange omuntu waba tali mu love tajja kumanya love kyeki. Omuntu waba talina musajja amuwa amwagala omanyi osobola okubeera n'omusajja naye nga takuwa. Programu eno ekutuusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kweru. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Tuli ku Jammy's Bridal mu kibuga wakati ewabeera ebyokwewunda by'abakyala naddala engoye ezambalibwa ku mikolo egy'okwanjula birthdays, mbaga ne kalonda agenderako kosa n'ekizigo ekinyiriza omukyala abaami n'abaana nammwe abaagala okweyerusa era ekizigo weekiri nnyo. Tujja kuba tubawa details maasawo mubeere nga ate mwefunira ku services ze bagaba mu dduuka lino we tuli. Naye nga buli we mundaba wano tuba tuzze kutematema nsonga nga ziba zitambula naddala ezitambulira mu relationship. Amaka gayimiridde gatya, galiwa agamenyese, baliwa abayawukanye, baliwa abakeefuna, baliwa abatijja ku social media, baliwa ebigenda okuendinga mu tears bye tuba tutunuuliranga ne Jamila Nampera 2023 finally hajjat of the generation muina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne kwatira onkwatire? Ngenda kukwatira. Oh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamu yo kamera ennene bwaguka. Kati siku tochikuba nnyo mukwano. Nenga buntunulira nako nange. 2023 mfananye. Hajjati ali ate. Si mubi. Naye osookedde. Ndimulaba koddi. Oyangu yoko onsookedde kumpi otubyogere nga tumaliriza. Ati mwe twakava mu Valentine kali tewali buzo. Naye nga ky'omanya. Engeri gye mbuze nnyo ebibuzo oluusi ne mwana empulira nga nzaabuuza naye kansale pressure. Naye nga weebale kunyirira. Alhamdulillah. Allah akuuma n'omwami akuuma nange neekuuma. Mwami Sebuguza agamba ki?
mulungi nnyo mulungi akutumira nalulabako ennaku ezo ne ŋŋamba nti yes omwana waffe omulimu agukola Jamila. Amina. Musajja mulungi baadhi abasajja balungi gye bali mulungi, he's a good man. Afaayo he's loving, he cares a lot, respecting ekitonde ekikyala, ayagala ne famire yange. Ate olowooza abakyala twagala ki? Mwagala ki? Twagala musajja atwagala, musajja atwagala n'emigugu gyaffe, that is family. Akwagadde ne baganda bajjajja bakojja basenga batwala tugende. Waliwo atakuleetera ab'eŋŋanda n'akyonoona bwonoonyi n'akiyitiriza. Abaagala era ewaka yaŋŋamba naye bajja 10 tafaayo. Valentine kyawedde ki? Valentine alhamdulillah. Omwami yampadde ebimuli bibyo osanza nti sente zange naziggyeko bakasoma bayinza ozitwala. Ze zino baluuni. Kyawedde bulungi alhamdulillah. Nebaza omwagalwa wange omukulu Jafali Sebuguzi jjajja omulangira. Bebali munaye kunjagalanga. Teyabadde tanjagala lwaggulo naye nga bwe kali akalombolombo nti balina okutuwa ku bimuli kuba tuli bimuli abakyala okulaga okwagala. Yankoledde ebimuli ebirungi roses ezo zirimu obwo aroma obwakabi n'ateekamu ne ssente. Kagamba ssente ezo ezakigumiza nekibeera ekimuli ekyenjawulo yagalibwa era namukubire ne mugamba kotaddemu ssente naga ne Jamila ne ssente akimanyi njagala ssente ssente njagala mukwano waliwo omukyala amanyi okukola nga tayagala ssente. Omukazi ayina kukoma ddi okwesiba ku bya Valentine ku myaka emeka? Paka kufa. Ate naawe ani agambye omukazi ayina kukoma ddi okwagala okumwagala? Genda okugulira ku kigambo Valentine omanyi kyekitegeeza. Mbadde manyi nti byakukijjamukko bino byakivubuka kuba munnange omuntu waba tali mu love tajja kumanya love kyeki. Omuntu waba talina musajja amwagala omanyi osobola okubeera n'omusajja naye nga takuwa. Agisema kulama yatukolera ekintu tewalabe yagaba kawundo. Omanyi okubonaabona okwamuliko omusajja wattu kawundo 2 n'azigaba. Abamuliranye baŋŋamba bamukubiranga amasimu omusajja bambi ne yeekyawa ne social media kale bambi ayinza okuba yakikola. Olaba ensobi gye yakola buli omu yandimuweeredde mu nju ye. Nedda. Ne bwe yandiise abantu kale naye nga buli omu ali mu maka kuba buli omu tewali gwasuza na munne. Ekyo nkisibako. Ebyo tebyali byadda teri musajja asobola kusuza abakazi 2 oba 3 mu nju emu mu geeti emu mu nju emu. Okitegeera? Si mu Uganda si mu Kampala wakati. Nimanyiza okuba nga bali outside Kampala naye wane Uganda. Naye wano tuli. So yali alina bakwata buli omu amutwalire wuwe. Buli omu ayita abantu ba side ye, side ya namba 1 ne side ya namba 2. Ne kankubulira ekintu ekyo kiraba kibi. Teri mujja wa muntu ne bakazi ba nabbi nkiddamu beeyinangako ebbuba era baabubira nabbi. Okitegeera? Teri ebbuba zaale, ebbuba libeera zaale obujja buba buzaale ekyo kiba kikuzaala nakyo. Okitegeera? Kakati n'abo abagamba mbuze simuyinaako buzibu simuyinaako balimba abayagala bamuwaane nti ebambi omukazi w'omutima omulungi biki kati ate nze agamba nti simwagala sina kye nsobola mukola naye simwagala. Okitegedde? Sisobola kutta muntu lwa musajja kati kino kate kibeere kiriya sisobola kuwala n'abaana ba musajja. Okitegeera? Baana b'omusajja nange baba bange naye eri laavu ey'okumwagala nsinziira ku ki nga wannyingirira. Yingira mu maka gange. Okitegeera oba? Nsinziira ku ki? Ekyo sina kusobola kukolako bulabe bwonna naye sisobola kulya ku sowani yemu naawe sisobola kutula nawe ku meeza yemu. Okitegeera? Allah akinkingirize kuba kaŋŋambe Allah akinkingirize kyonna kisobola otusisinkanya akinteeke wala. So kati tugambe nti mu kupromotinga obumunzi nga nnyini maka kati tukole tutya kwafa abasajja twatwagala mu abakyala. Eri omukyala waba akwagala nga neno buli omu akwagala ebibye obumu obwagaza ki? Njagala mukolagane. Kuki baana ba maama wo oba wabasanga bakyala bange nga bakolegana kuki olaba naffe ab'oluganda osobola okufuna muganda wo ne mubiifingamu for some time naye ne muddamu ne mwetereeza mpola on which grounds? Olaba okera ku makya nkugambye nga muli balongo abaana nga balongo nakatu ne bebeera naye ne bafunamu obutakwatagana. Naye ate bali boosanze nga buli omu yakulira wuwe buli omu wa tribe ndala buli omu wanzikirizaganya ndala. Kyali muntu asobola kukwatagana na mujja we kuba obujja buluma.
ne waliwo ate obujja buluma wadde wafumbira omusajja mugagga wafumbira mwavu obujja busigala bujja ate kambawulira abantu abagamba nti samujja nsimwinako obuzibu mu beegendeze baba balogo nnyo baba batemu nnyo omuntu yena omusanga nga alina mujja nga agamba mashallah alhamdulillah mashallah abaki babi balogo batemu balina emitima emibi babi nayo yalaga titamwagala nze sina mutima mubi ku mutima gwange nze ndi piwa naye sisobola kulegana na mujja wange kakati mu mbeera kati nga tutunulya Haji Ssemakula ate Hajati muto ate yateekawo embeera nga Hajati mukulu kugambye Hajati muto talina buzibu naye abantu bamujajinga okitegeera nze sigenda gamba nti nambeemu yakola bubi naye bwe buli obujja kati ekibuzo kyaffe ekikomyewo bulungi question otandise okufuna answer obujja bwebwo kyebukozesa naye teyakigenderera naye obujja yekanga akikoze I think naye bwe yali afiringa sorry munda nga amaze okukikola ekye bayita ebbuba nogano tola salama exactly ebbuba lisobola okukoza ekintu nogamba ya Allah kale nakoze kyaki kati kyekyo tewali okuleka nga omukazi takwagala kati atawe mbasi kwagala sikububira nobeera n'abakazi 10 nga nange nononyezaawo byangu obanga nakoowa oba olazeewa oba ozze na mukazi ki oba omunda zotya oba omunkubye mu maaso n'oba olabanga omukazi nga takukubidde omanya takwagala oba yeekobana kuwa butakutta naye omukazi akubira aba akwagala ebiriyo ddala ebiri genuine that real love fa abakazi tuyina ebbuba lingi oba tuyagala bakuzeko kintu nakimu oba oyagala obeere weka nga omanya abakazi oyagala nnyo osinge nga gwosinga okwambala gwosinga omusajja owakabi gwosinga okwagalibwa gwe kati omusajja bwava ina kubako omukazi omulala olabira ddala nga ye abakubye omusumaali ogwa ddala so kyemuva mwetimbye abasajja ku mulembe guno okwetimba tuki ebipande mu billboard mwazizako lwaki omuntu oba omwagala tomwetimbako kiko mwana lujobadde ki oba omwagala omuteekako obwannannyini olina okumutimba ate okumutimba kimuyamba nnyo at least kyayendereye ebbali nga yeekwese nga naye kimukostinga nnyo kupangisa hotels za bbeeyi kwekweka nnyo tobayita obwenzi buli expensive obadde tokimanyi exactly naye abumala amanye nti asente nyina zisipendingira ku mukyala we waka nemazeeko emirembe bumalako no n'emirembe obadde tokimanyi otuuyanirira otandika kukuta bukuku short omusajja w'ekitiibwa oyambala obukofiira otandika okuvuga obumotoka obutini bwe batamanyi bwenzi wabula ndeka okyusa ne mu style ey'ennyamba amise buguzi nsonyiwaamu eno interview lwaki agasonyiwa amanyi okuŋŋaana Jamila amanyi number 1 fani wange okay buli show gye tukola aba alina ogiraba maama kajja kunkulaga naye Jamila kati wano wakubye otyawo musajja watutayagala mawulire reserved nnyo buli gwe tusangeyo ng'atimba omwami we temumunenya ate kambabuulire ebiseera bisinga bwolaba ng'omuntu ng'avuma abantu yeyo nga tijja nnyo yekyo kijamira nga kijjesa aba talina bwe bayita bannamidiba bayadiba okitege omuntu ali mulaavu tasobola kuvuma muntu kati omuntu ali mulaavu tasobola kuvuma rape tasobola kuvuma mukyala Sebunnya tasobola kuvuma ani nyawe mwana gubaleetedde muli ku seeti era naye ne mumuvuma kati nze nga babindetedde wano ku dduuka era ne mumuvuma kubeera nange senga nadde nyina sheri live nga banisanze kubukedde era ne bangamba mu bimutwali ali mu kukola naye buli amu waliwe yeyagalira mwagala abantu bakole batya ali mulaavu either bamumenya omutima tali like in love ate ebiseera bisinga buli bwolabanga omukazi awalana mukazi munne manya ali bubi nnyo nkiddamu buli bwolabanga omukazi ng'alina olukongolo lw'amanyi ku mukazi munne manya tebitambula bulungi either financially mu byalaavu oba ebintu embeera za bulijjo naye omuntu ali obulungi talina budde buwala naba asabira busabuzi mtu mashallah Allah akuwe akongere mashallah alhamdulillah okitegeera naye buli muntu eraga wala eragola TV era ye kati mwagala baagalirewa first and foremost bali public figures kati oyagala baagalire mu nkukutu kati anti nze nkugambye banga omulabadde tomuleeta gwe kalabira mu buli omwalina engeri gy'avuga ekintu kye ate nga taŋŋaanangako mukwano tasobola mwami Sebuguzi gwe kyoba omanya kyonna kyenjagala okukola naye agamba bwekiba nga tekimpeebuula tayina buzibu omanyi nti ku balwa ba TV waliwo n'abeegulira ebimuli nedda lujja nedda ani yabeegulira kuba wala ba TV abasajja bonna mbamanyi mbuulira omwana yeegulidde ebimuli ani mbuulira nkubulire bbaawe mbulira mukama kale tumuleke lwaki Bindeba yabadde munyiivu ng'aweereza Ebipya obubaka nze ne mmanyira wa golowooza so yabadde akoye basajja bweru bakola nnyo bako
omuntu banetaakoweko bataveeko mu tulo bannange baanammwe yadde yakava mu tulo lwaki teyayogedde erinnya lw'ep n'akoma ku Mrs. Cocktail tebasobola bba bangi nange meseji yange oba nagitaddewa bwe banteereddeeko ebimuli ku meseji yagambye happy birthday I mean happy Valentine's Day my beautiful woman kati erinnya Jamila yalitaddewa kati era nga mutandika okunoza ki teyataddeko Jamila ate nga byazze direct wano neoza bano eryalo ep lyali teryetaagisa mu mbeera gye babaddemu ali emabega social media ebadde era ekuba ekintu muleke omwana ayagala omuntu we bannange mumumalako ennyo emirembe mumuleke tukole tuti gwe bw'otunuulya ekifaananyi kya Bindeba kye twalabye ne lw'ep olabawo laavu I think nga yabadde akooyo banga ava kwebaka nze nganze opinion yange ayinza okuba nga yabadde akooye kubanga yabadde ava kwebaka kubanga teyeewulira bulungi nga yamusanze ku lunaku lubi okitegeera okimanyi nti waliwo Valentine be yasanze ku bitanda nga tebasobodde nagaba bimuli be yasanze mu makomera okitegeera be yasanze mu byalo nga bagenze kukola abasajja babeera bize nnyo kyese buli kimu timulina okukirabirako ku negative side nenga gwe laavu ogirabawo negative weri kuba bannange omuntu nga omuntu empeta eyandisoose okuvaako singa badde tebayiragala okitegeera empeta zino oziraba yandisoose okusuula oba okutunda kuba nawulira agamba ya bbeeyi then ekirala erinnya Bindeba kyangu nnyo naawe wali bagita batyano wansi tone kukyusa wano ku logo wansi we bateeka nekyuka ne bateekako nakitorema lower third kyangu nnyo kiki kati nze wemba njagala okwejjako erinnya era sebuguzi kinkositinga kyolowooza ngomanya waliwo ekitatambula bulungi nkyeyita erinnya lyange bulungi nnyo happily empeta zange zizino kweziri okitegeera oba mwene embeera ebaddewo emabegaawo wali muntu asobola kwekaza nnyo kusigaza linnya lya musajja eyamukyaye nakubanga empeta akyagirina nakubanga buli wabeera asigala kyamwogerera bulungi bwereere maama oba weekaza okwokuba kwekaza kw'amaanyi naye omwana alina okwagala olaba ne firimu ze za acting akuwagala laavu eyaddala oba ogiraba nze njimulabamu simanyi gwe woolaba omuwala ye alina laavu omuwala ye laavu eri kati eno saidi ya mwami Bindeba okuvira ddala ku mikolo sinizi ze tumulabiddemu ez'enjawulo gwate ne ku mukolo waliyo tewaliyo tebampita naye ngulabira ku gundi okulabira ku social media mwami Bindeba gwe olaba kiggwa naye bambi oga era yalinga teyali nnyo teyalinanga vibe era I think waliwo abasajja kati nange omwami wange si muntu wakukyamuka biki eshegeera kati ddayo nange mukatambika nga lwomukolo labo bajjajja alina we yakyamukako wala abasajja abasinga tebakyamuka kukyamuka kuba nnyo kufa abakazi twagala nnyo okuproving a point nakyo kyeka kyabuzaale waliwo ebintu nga byabuzaalirwana ku bakyala kwegamba kyendaba wano omukyala waabanga mukyamufu nnyo omwami kyekimufuula omukakamu bagamba omuliro teguzikiza muliro kyeki kyebadde ngamba Ddaani tayinza kubanga mugonvu ate nongamba bonna Ddaani n'omukyala bonna bagonvu kati tekibalule ate kitegeera omusajja aba tokative nnyo omukyala abeera kamu omusajja abeera tokative ebiseera ebisinga kisinzira Allah kyaba akuwadde naye abaana mubaleke beeyagale bwe tunaatuuka okutukyawa era nga batukyawa abafuna abalala nga babafuna abasigala nga tebafunye era nga nabo basigala buli omu bagamba buli mbwa n'olunaku lwayo bannanga abali mulaavu mubawa akaaganya bagala bagalwa bwabwe gwewo oba oyagadde mumuwagalira mu kizikiza well and good gwe mwagalira eyo gwamma omulo oba oyagadde muteeka mu matala ng'olaba kyekikuyisaawo mulaavu buli omu akola kimuyisaawo kyayagala olira ekimuyisaawo buli omu akola kyalaba nti ekinamufevaringa kyayagala kyafunyamu emirembe omuntu okubeera mulaavu olina okuba n'emirembe ogejje olabike bulungi love is a very beautiful thing kyekintu ekyasinze ku nsi okubeera ekirungi omuntu ng'oli mulaavu amatama gagejja skini neeterera nga tewetaaga kizigo akakoowawo nga wenoowunyanga apo banange love atagiriimu gojja okuvuma kati amulaba ettama lyalujja abantu bannangira ttama ate oyogera ttama munnange oli mulaavu okimanyi ebya ddala okimanyi oyingidde wano susukulaba ttama ate akasusukanyirira kalinga kabige empozi azibandi matiriyo kati kwegamba kimakingiraawo ezabulamu ndeke taata wa Kevo bw'oba mulaavu onyirira olaavu enyiriza naye muleke abantu bagala abantu buli omu alina engeri gy'ayagalamu naye okimanyi kino n'abantu abakweka abasajja ate bo babendako nnyo babamenya nnyo omutima obaza don't love in public era biki muyitiridde okuba abasajja mwe abatabakuba nga temubalina kuba lwepita sobola kuyenda kuba abantu bamanyi wa Bindeba
very good. So konyambe okitemeeteme rape wavayo n'alaga Bindeba kitegeeza tajja kwenda Oba okyanoonya ki ng'omusajja omaze omukuba ensi ddala oba onoonya ki naffe tukyebuuzeemu wano nze nawe oba onoonya ki omuntu ate gwe batalaga abasajja mwegendereza abakazi abatabalaga bagenda bendako nnyo bulaba ng'omukazi akukulira takupostinga takumanya alina kyakola kati abasajja ate mbabuusa nze mbabuulira naawe omusajja bwolaba naawe omukazi bulaba ng'omusajja talina we yali akutaddeko oba kutambula naawe oba okitegeera oba ewantu ewali public kuddikira yalinga kati tokubyewo nnyo aba hajati ali seefu emirundi gyojja wano ndaba status zo simulaba ndekeraawo okubye nnyo kakkanyamukaawo oluusi nati naffe abasajja bwe mutuwaana ennyo ate muntu bandimwagaddeko okwagala kunyuma ebyaddala era oyo ati gwe bataagalangako yakolima naye omuntu eyali aguddeko mulaavu n'ofuna omusajja akwagala ng'akuwa akuwa ekitiibwa ayagala famire yo bannanga omusajja oyo boolina muddiza kwagala naffe abasajja kati kanjogerera abasajja we mutweri paka ennyo ne mututimbatimba nnyo mutuletera tobajjako ebirowoozo tugamba mwe twabamu buba butabakutawaanya teri musajja atafiringa proud ng'omukazi akiraza abantu bonna nti ono yeewange buli musajja kyayagala era bw'olaba tokyagala lujja manya olimu mbeeramu amakoona toli bw'otyo wabula oba owetaaweta naye ng'ofa kinensi eno kaakati munnange tongoza tukimanye nti olina bana te bonna obatulage naye nosho sifunyeemu leero nze ng'omuntu era ndowooza ebifaananyi bya ttone leero tubiyiseemu eno sho atulaba tugenda kuba tubalaga ku bifaananyi bya ttone ku kamera ne mukyala we tugenda muyisaamu kawo valentine babadde biwanvu ate waŋŋambye eddaani Dani naye tugenda muyisaamu awo naye tujjayo muleete wasema naye ttone njagala tumuleete wano ewasooka wano tugenda batubamyansaamu kawe mulaba abantu bali mu musenyu awo abakuba omutima ku ttaka naye lujja oyagala okusimatuka nesooka ombuulire kiva ku ki ekintu ne kibalansinga katuvudde kuba n'abawaana ng'omukyala awaana nnyo omwami asirise naye kiva ku ki ne kibalansinga omukyala n'abanga kyaweereza n'omwami kyaweereza ndoza Allah nekikula buli omu Katonda alina engeri gyamutondamu waliwo abasajja ng'anyumirwa nnyo omukyala okumuwaana ng'ate naye akinyumirwa okuwaana mukyala we nga bwe naggambye nti Allah asobola okuwa omusajja nga wena muli tokatiivu omusajja n'omukyala yes Allah n'akuwa ng'oli kati omwami wange musirise nnyo nze amusesa nze alifane ne musesa naye nga musirise omumanyi naturally kati ate nze anteekayo ku status ze anteekayo si muntu nnyo nti kamuleke muteekayo nange muteekayo naye kisinziira muteekayo wempulira nga njagadde waliwo wankolera ebirungi nze lwakuba bw'olaba nga mutaddeyo manya alina kyampadde ekyamaanyi bannaye okuba kambuuze era ggwe wennyini mma mutuwaddi kirabika ekintu ekitabalansi mubuuze simuwa ojja omubuuzeeko mutuwa stokes kasi olina simuze gojja mukube nedda mubuuze ojja mubuuza mutuwulire ku mipiira gy'emmotoka naye waliwo gye nalabye baithe tonakalaba waliwo ke nalabye nga omukyala agulidde omwami emipiira gy'emmotoka ne bagisiba ne bagirapingako ne bagiceeka ku booda ne bagivuga nga bba wayitiridde hajati munnange leka tuleme kuyita wala haluyayo omusajja gigulireko emipiira kandabe kamu kitundu ojja kuba omumazi mugulire ku mipiira obubaka butuuse abakyala mukeera kugaba stocks mugabeko bubagambe biveeko ebyo abakyala ebyaddala abasajja batuwa nnyo ebintu eby'amaanyi okuleka ng'olina omusajja atakuwa naye bw'oba olina omusajja akuwa please mbadde nsaba omuddize kuweebwa batuwe ku bintu ebinene yes bw'oba olina omusajja akuwa muddize kuweebwa musajja yakuzimbira ennyumba ojja kuŋŋamba tteeka alina okuginzimbira bameka basula mu mizigo omusajja azze wammwe akwanjudde ojja kuŋŋamba tteeka bameka bye batakiinanga nako wadde okukyala muddize birungi byereere
okitegeera bw'aba yaguze emmotoka giteekeko license yenna agendako the third party simanya biki so no processingira egundi driving permit ng'eweddeko ebintu ntunga ebyo abasajja bibatawaanya kimuyiweemu omulembe gwa socks n'obutambaazi ngamba gwavaako gugeze gwako okuleka nga omusajja takuwa mukwano kekabe katambaala tokamukombyangako mukwano kekabe kahanki kaleke bambi wamma mubawe nabo bayiga okugaba omusajja atakuwa tomuwa nkiddamu omusajja akuwa muwe nnyo n'omutima gwo n'omwoyo gwo kuba abasajja bo balaba ate ye be basinga okutona basajja balina ng'osanga omusajja omutonye jjukira ate baba wabinene asimbukira mu mmotoka okitegeera omusajja aweebwa anyuma kuweebwa abakyala ate tuleme kubeera naffe bakita batya balyaza amaanya munno n'akuwa luno n'akuwa omwakaguli naye nga teri kyomuddiza bokisaazi simanya misipi wale naawe muweeko ekintu ekinene sente za kikyala basiba ku bikondo olutumbaavu n'omwala netujja bikkiriza kale tuli kujja Miss Bride we tuli era nga mu mbeera eno ngenda kusooka asabe tubabuulire ku biki bye tugaba wano bye tubaguza na services kizo okuba ng'ofuna generally ngoze kujja Miss Bride tubawe ne contact number address byonna mubeere nga ate mubifuna bulungi tusooke tugende mu maaso awo tweyanza nnyo tweyanzeege mukulu lujja haji waba hajati omubwati hajati kikulu n'omusimulabanga kati njogera kikyesiraba wano kujja Miss Bride twambaza abagole ab'ekika kyonna tetusosola mu ssente tetugoba ssente bw'oba ng'oli eyo ng'oli mugole mukwano jangu tukoleko ebisale byaffe bya wansi nnyo tulina ebizigo gwanoonya ebizigo oli Bulaaya muli mitala w'amanyi anyina bakastomazi bange bangi Sweden America Germany UAE ezensi ezo bwebisezo b'Abarabu bwensi yonna mwoli yonna ebizigo mbiyisa ku DHL ne bikutuukako bulungi bikutuukako byonna ebirungo byonna eby'omaka tubirina omukyala tukuyooyota osu ate n'ekiragwa ayagala omukolo tulina package empya gye twatandisewo tukutimbira tutimba tulina decoration waffe omulungi tukwambaza tukuwa salon ne tukolako make-up ova wano nga music omusendekerevu ku mukolo gwo tulina package yonna bwojja tukwambaza ne tukuwa sound ne tukutimbira ne tukola enviiri ne tukola ne make-up kati package omukolo gwonna tugwetooloola that is Jamie's Bride ne JJ events and sound exactly gwe jangu buzi otugambe njagala munkolera omukolo mukwano tukolere kye bayita omukolo oguli ku mulembe eyo na package eri wano tusooke ne physical address abaagala mu kibuga wano muli ku kizimbe ki shop number tuli kwa Vema wokka olita kulimba nti atakutwala ewalala tuli kwa Vema building ekizimbe kiri ku Lumu Street tuli ku level eyokusatu edduuka K04 level ya kusatu oyambuka level esooka eyokubiri eyokusatu edduuka K04 ku Jamie's Bride n'ekifaananyi kyange weekiri ojja kubeera okiraba bulungi nnyo customer care nnungi services zaffe za njawulo tukuwumbawumba ne ssente z'obozze nazo mu butuufu tukolako mutweyune bannange njogera bulungi ne bakasitoma waliwo Latifa waliwo Jenny n'abaana abalala bangi weebali n'oba tosanzeewo nzo nkubira kasimu ne tuteese ebbeeyi naye nga ekyokulabika obulungi bakyala oba olina bunaku ozikungalo oba feesi yagaana oba olususu lwagaana wekozeseza ebizigo byonna ebibi akazigo akali e Kampala akakola ka cream akabobeza keeka Ara Skin Beauty kasangibwa ku Jamie's Bride bw'oba olina omukolo gwo toyina decoration toyina sound system music simanya bino njagala bifaanani simanya bino njagala make-up nviiri mukwano Jamie's Bride and JJ events tujja kukumakuma bulungi nnyo tukolera omukolo guli perfect so enamba z'essimu WhatsApp ne call WhatsApp number yange tekyuka eri 0776 90 62 95 njiddamu 0776 90 62 95 ate endala eri 0704 54 6 emirundi esatu ne 3 eri 0704 54 66 63 ezo ze namba zokka olitakufera era bw'oba oyogera nange bizinesi zonna wendi bw'oyogera n'omutwana omugamba tomatidde agakogera ne Jamila era abaana bakumpa ku ssimu nenjogera naawe ebya delivery ng'oli wala oli up country oli outside countries mitala w'amayanja byonna tuteeka tubi transporting ne bikutuukako ne means zonna
Yes. Okay, so ye Jamie's Bridal we tusinzidde okubanga tusasana ensi yonna naye ng'era kye tutajja kulekayo kwe kuba nti n'ensonga z'abasenga nawo akwatawo nnyo abaana nga bawummudde bakyala nga nammwe waliwo ebimu bye mutaabuulirirwa waliwo bye mutategeera bulungi musobola okuba nga atera mumunoonyaako era nga ndowooza wano wennyini tutuuse mu kanyomero kaffe akasembayo bwe tugenda okukoona ku nsonga z'abasenga tubaweeyo layini emu bbiri tuluyite olunaku ntaya tandikire wano biki bakyala baddaani owattone n'abasajja abalala ebweru bye batakola abaffe be bakola ne batukuumira ewaka nga kwegamba buli ssaawa tubayaayaanira nga tudduka emisinde tulekawo emirimu gyaffe tugenda tusange bakyala baffe biki bye batukola batuloga bulozi ko tebaloga teri Ddogo bayira eriroga musajja era oba oyagala ng'omusajja yeeyongereyo ddala kuveeko gezaako Ddogo ffe tukiyita shiriki mu lusiraamu kola shiriki kola juju kola witchcraft togenda kusigaza musajja waka ate nga wali abagamba muloga abasajja ku mulembe guno kati kankulira ekiro z'abasajja ekisyasinza okuloza abasajja swala oba okusaala bagiyita batya essaala ffe tugiyita swala okimanyi nti esswala oba okusaba kw'essaawa omwenda ez'ekiro okuva ku 10:89 awo ate kukakkanya nnyo omusajja kutereza nnyo omusajja ng'oggyeko okusaba tewali musajja mulungi atayinza kuva wa Katonda buli musajja yenna omulungi ava wa Katonda osaba tonnamufuna osaba omufunye byonna bw'obanga tonnamufuna musaba omufune bw'omala omufuna pray to keep him we pray to have them after getting them we again pray to keep them for ourselves exactly n'ekintu ekirala ng'oggyeko Katonda kuba Katonda yasinga mu byonna kakati bye birungo biri bakyala mwerunge ekyo nakyo kikulu esala weerwawo weerungeko naye nga tewali ssaala erwawo Katonda akola n'emyaka 10 akola ayinza okuba nga yaŋŋamba gwe Jamila nja kikuwa oluvannyuma lwa myaka 2 wallahi nga wenja kifunira nga bw'aba musajja wenja omufunira naye ate naawe weerungeko abakyala ekyo ekirungo omanyi lwaki mbasaagala nnyo kukyogera omanyi social media kubeera kati abaana naye bino bya mu kisenge bya ddala bw'ojja wano ku Jamie's Bride era package tugikuwa bulungi kwerunga ekisenge oyino kiteekamu ebirungo n'ebyamaanyi bakyala ekisenge kirina ebintu bye kigendamu omukyala oyina okunyiriza ekisenge ekyo okitegeera ate Ddogo ly'abakyala liri ku mubiri gyabwe kinakyo kankubbireko ebintu ebiroga abakyala ku mubiri gwaffe bebe kye yagamba nti akabina ko liba Ddogo lyo dozo kitegedde kati olaba n'omusajja akimanyi ku mubiri gwaffe kati ojja kujja wano nkubuulire kiki ku mubiri gwo ekiyinza okutengula emmeme y'omusajja amma nkirabye kwaja ati nina kye njagala omulabako nga baziyita ku mansantu wano ku social media tugenda kikkakkanya naye wojja kujja mu bridals ojja kufuna ng'ogyeko ebyenva biteeka mu mmere ebirungo eby'abasajja bye tubeekolerako naye abakyala balunze emmere nti ku mulembe guno aneddebe tebikola naawe mubagenda ne batugamba mukazi omukwate bulungi gwomanyi byoli eka gy'otali abo munaye bye sibimanyi eby'emmere nze mmanyi ebirungo eby'abakyala bye tulunga eby'omu kisenge tewalabayozaako omunda akoleza mu bye byenkugambye omusajja oba omwongerayo kuba ani yandeetaze okulya ebintu ebifaananawo ebityo bakyala ate mu kikomi ekyo mugenda okwegobera abasajja mulekera okuloga abasajja gyokoma okuloga omusajja gyokoma omwongerayo omusajja omulungi bamusabira nga tonnamufuna omusabira bw'oba omufunye musabe okumukuuma naye bino ebyotwoleza obugoye ebyo be bamanyi basigale nga bali ku mulembe guli ogwedda omusajja yeyongera kugenda nga bamwezaamu akagoye omuwuuta nnyo amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja neyekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound
nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.